Jabaleko Kadaama TV mbadde nsaba kunnyambako. Contract yange yaggwaako dda wayiseeko emyezi 6 ate bano tebaagala kunta. Mbadde njagala ntuuse ntya ku deportation center kuba mpulira nkoye njagala kutoloka eno. Mpulira wantamye. Kadaama TV, Kadaama muwulidde ayagala kubeera nga atoloka kuva mu nnyumba ya Mwarabu olw'ensonga ez'enjawulo. Oyinza okusanga contract yaggwako naye ng'ate mu kuggwa kwa contract engeri gya soundinga oba waliwo message yatuweerezaawo nalabye nga message eri private nnyo ne ngamba sijja kubeera nga ngiteekayo. Ye ayina byagambye lwaki Omuwarabu akyayagala okubeera nga akyamukolera eyabadde private. Kati bwe tugenda ku nsonga ya deportation, abantu abasinga tebamanyi nti omuntu olina right okugenda ku deportation. Lwakuba obuzibu obuliwo nti ku deportation olumu oba emirundi egisinga bwe bakudipotinga basobola okubeera nga bakukwoneramu ka stamp ako akayinza okubeera nga kajja kutawaanya okudda mu nsi eyo. Naye waliwo Bakadaama nga yagamba okufa n'obutanyagwa sagala kumanya oba mukoonamu oba temukoonamu ntaasa bulamu bwange. Katugenda kwogera ku Kadaama abayenye ne Kadaama ono tugenda kubeera nga tumuzeemu omuntu aba ayagala okugenda ku deportation center n'awulira nga ye bimutamye oba bakakoonamu bakakoonemu naye nga ayagala okusevinga obulamu. Tusobola okutwala example nga oy'omuwala Esther alaga nti ali mu mbeera mbi, bakama be bamugaanidde, awulira yenyiddwa. Ebiseera ebisinga Bakadaama bangi abavaayo ne bannyonnyola ku mbeera gye balimu ne batafuna buyambi. Naye ng'avudde eno ng'ajja akiraga nti bannange ndi mu mbeera mbi njagala kuva eno. Kati ngaffe n'abantu abalala abayamba Bakadaama tuvaayo Kadaama ne tumubuulira ekituufu nti osobola okukola bw'oti. Kuba tetwagala nnyo okubeera nga abantu tujja babikira nti bana ekitalo Kadaama yafudde, ekitalo kyabadde bwe kiti, ng'ate tusobola okubeera nga twali badde Kadaama we tumuyamba ne tubuulira ku magezi. Kuba waliwo engeri nnyingi nnyo ez'okutoloka. Nga mu zo mwe muli nti mulimu Bakadaama ye agenda bakama be nga bagenze n'atolokawo. Ne mubeeramu Bakadaama nga yagamba bwe naagenda okusuulayo ebisaaniiko ebisasiro awo wennyini bwenja okuyisitamu. Ne wabeerawo Bakadaama abateesa n'abataxi oyo n'ayitamu. Ne mbeeramu abantu abali eyo nga bo bakabaka mu kutolosa abaana mu kibiyumba nga ye agamba toloka ojje nkuwa emirimu. Ddala abakazi bagwenyidde, waliwo ne gwe nawulira bamuyita maama kutoloka oba bamuyita maamaani, nga ye muteesa n'ajja n'otoloka n'agamba nti nakuwa omulimu. Ekintu ekyo kijja kigendako mu details. Emirimu bagifuna oba tebagifuna. Kuba waliwo abamu abakyenyumirizaamu nti bo baatoloka ne babeera bulungi, ne wabeerawo abagamba nti bo bwe baatoloka tebaafunamu. Bwe tuddeyo Kadaama ono agambye akoze atya okubeera nga agenda ku deportation. Kati entoloka nga bwe zituzoogeddeko awo, gwe onoosalawo onootoloka otya okuvaawo. Jjukira tetuwagira nnyo muntu atoloka naye ate bw'oba onyigirizibwa ng'owulira ogenda kufa ng'omuwala oyo Esther, mba nkuwagira obeere ng'ova mu nnyumba eyo kuba tetwagenda kufiira mu nnyumba z'Abawarabu. So omuntu atoloka ng'alina ensonga. Omuntu avumirira okutoloka aba tannatuuka mu situation eyo. Naye mu butuufu mulimu Bakadaama bakuweereza message n'owulira ddala nga mu butuufu wali yagadde obuuke ove wano w'oli ogende omugyeyo bujji. Ng'oyagala kwefuula kinyonyi ogende omugyeyo nga embeera gy'alimu ogiwulira ddala ng'embeera mbi nnyo. Kakati engeri y'okutoloka eyo tumaze okugirabamu mbaddiramu. Osobola okutoloka nga bakama abo bagenze gwe n'obula n'ogenda. Osobola okutoloka nga ogenze okusuulayo kasasiro. Osobola okutoloka nga mugenze ku shopping, bino ntima tumuperekerako tugende tu shopping, ne mu supermarket osobola okutolokeramu. Osobola okutoloka ng'opanze n'owa taxi oba omuntu yenna abeera owaka. Osobola okutoloka waliwo abantu ba specialist bo nga bali awo okutolosa abantu. Kati ng'entoloka ezo tuzimaze kyemmanyi namwe muyinza okubeera nga muyinayo entoloka endala naye ffe zisobodde okubeera nga tumenyako. Kati bw'obeera ng'omaze okutoloka kola bw'oti.
genda ku poliisi. Sandiyagadde ogende ku poliisi, bino bagamba genda ku poliisi ekuli okumpi. Nze nja kukyusaamu nkugambe nti genda ku poliisi ekuli ewala. Gezaako okulaba nga bw'oba otoloka genda ku poliisi etali awo mu area eyo. Bw'oba otolose ng'oba okozesezza owa takisi, gezaako okulaba nga akutwala owantu ewala. Oba naawe otambule ogende ku kabanga akawerako. Bw'oba omaze okutuuka ku poliisi, gezaako okulaba nga toyina ikaama, nga toyina kintu kyonna kikwogerako. Era kya mirundi ebiri. Osobola okwefuula omugu w'eddalu n'olaga abapoliisi nti okyankalanya omutwe. Nga bye bakubuuza si by'oddamu, kuba bino kubeera kutaasa bulamu. Bye bakubuuza si by'oddamu. Bwe bakubuuza gy'ova, tobagamba wa gy'ova. Togezangako n'okola ensobi ng'otolose oba ng'ogenze ku poliisi n'owaayo essimu ya mukamaawo. Kasita onoowaayo essimu ya mukamaawo ne bw'onoobabuulira ebizibu ebikutuuseeko oba ebikutuukawo mu nnyumba eyo, gwe bajja okusooka okkubira. So omuntu yenna atoloka, gano ge mateeka ag'okutoloka. Bye bakubuuza olina okwefuula nti obimanyi. Olina okwefuula nti omutwe gwo mutabufumu. Togezaako kuwaayo essimu ya boosi wo. Togezaako kuwaayo essimu ya ofiisi. Kuba nsuubira w'oba otuukidde okutoloka, ofiisi oba ogezezzaako ekisoboka ekutaase n'ekola ki? N'ebeera nga tekuyambye oba n'ebeera nga eremeddwa. So ebintu ebyo bina, naye ng'ekisingira ddala kubeera nga weefuula nti bye bakugamba tobitegeera. Togezaako kwogera mu nsi gy'ova, kuba ku deportation wabeerayo buli kika kya buli nsi. Then bw'onootuuka ku deportation osobola okugamba nti ova Uganda. Olina okubeera nga weewunza okubeera nga deportation, bw'oba oyagala kugenda ku deportation ozannya rules ezo, rules z'abatolosi. Weefuula zolo, tobawa ssimu ya boosi wo, tobabuulira gy'ova, tobabuulira kampani gye wayitamu, tobabuulira na ofiisi. Bw'ogenda ku deportation then ebintu bisobola okubeera ng'obyogerako. Kati Kadaama ono ali mu buzibu, ayagala kubeera ng'amanya engeri gy'atolokamu mu nnyumba eyo oba ku deportation agenzeeyo atya. Amagezi amangu ag'ogenda ku deportation ate si gaakwesuula n'ogwamu eddalu n'obeera ku street. Gwe genda bugenzi ku poliisi, ye easiest way. Genda ku poliisi, va ku poliisi, bajja kubeera nga bakutwala butwazi ku deportation. Abalala baatubuuza bbanga kiri omala ku deportation. Deportation tekuliiko bbanga, kisinziira looti eriwo yenkana etya. Oyinza okwesanga bagamba bwe tunaawezanga abawala 100 abava mu nsi nga tubatikka. Oyinza okuba bakatuukawo nga muweze. So tekuliiko time gye nsobola kugamba nti time bweti ne bweti gy'osobola okubeera ng'omala ku deportation. Naye nga tweyongera okubagamba okutoloka si kubi, naye ate waliwo okwetaagisa. Okutoloka si kulungi, naye ate waliwo okwetaagisa. Togezangako n'ofiira mu nnyumba y'Omuwarabu nga waliwo engeri gy'osobola okutolokamu n'otaasa obulamu bwo. W'olabira bwonna nti wano bw'osobola okutaasiza obulamu bwo, dduka kasita obeera mu mbeera eno. Jabaleko Kadaama TV, mbadde nsabala kunnyambako. Contract yange yaggwaako dda, wayiseeko emyezi 6 ate bano tebaagala kunta. Mbadde njagala kutuuka ntuuse ntya ku deportation center kuba mpulira nkoye, njagala kutoloka eno. Mpulira wantamye.